Nteekateeka y'okunoonya obuwagizi okuva mu balonzi bannakibiina ki Nuupu mu bitundu by'Emityana North, engabo ey'okuyiga akalulu bagirumiza mannyo. William Tomusange akwatidde Nuupu bendera awamu ne bannakibiina abalala abakwatidde ekibiina kino bendera twabasanze mu bitundu bye Bakijjulula, Namunyanjula, Kakonde n'ebirala nga bali mu kusaggula kalulu okuva mu balonzi. Bano obwedda buli we batuuka nga basaba abantu okubeegattako era nga babasaba babeesige babakiikirire basobole okuleeta enkulaakulana mu kitundu. Amaanyi gange gali mu mmwe, nsaba bululu bwammwe mwenna. Ndi musajja mukozi, nasaka kasooli abantu bamulimba, naleeta emmwanyi abantu bazisimba. Basebo ne bannyabo, ndi mukyala mukozi, ebiruma omuntu wa wansi mbimanyi, nsaba munteekemu obwesigwa. Era tugenda kukateeseza obulungi okuteekanika tusobole okugantusa amaloboozi gammwe n'ebyo ebisoomooza ku disitulikiti. Naye bibalemye kubanga amalwaliro teriddagala, enguudo bazirimanga bwe baagala, olwa disitulikiti olulimanga ate olw'ekkombolola. William Tomusange yeesimbyewo okuvuganya n'abantu abalala 6 ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti obwa Mityana North okulinsa Eggumire Kibedi ow'ekibiina ki NRM, Bishop Isaac Tomusange owa DF, Michael Nsanze atalina kibiina ne Ivan Kiswa nga naye talina kibiina. Ono abasuubiza okutereeza ebyenjigiriza, ebyobulamu, ennyingiza ey'omu maka n'ebirala. Gavumenti ya Museveni n'abalala obulyake busukkiridde nnyo, corruption esukkiridde, okutiisatiisa abantu kusukkiridde, okusaba abantu baffe obwere kusukkiridde. Kati ngaffe abantu kye tulina okukola kwe kubalaga nti kye tubeetaaga, kwe kubalaga nti ekimala kimala tuwale gavumenti empya. Ate mpigi abanoonya eky'omubaka wa Mawokota North nabo tebatudde. Kuno kuliko munna Nuupu Hilary Kiyagga, munna NRM Anne Amelia Kyambadde, Sam Akol, David Nviiri nga bano bonna mbali ku bwannamunigina n'abalala bonna bawaga. Kyokka embiranyi esinga kubeera wakati wa munna Nuupu Hilary Kiyagga amanyiddwa nga Dr. Hildeman ne munna NRM Amelia Kyambadde nga buli omu awaga okukolera abeeno. Alibadde banja birala mu myaka 4 naye ate tukyabanja bisooka nti ojjenna kabiso bakyabanja mazzi mayonjo naye nga gavumenti ebaddeko okumala emyaka ameka. Bw'abadde amaliriza okwenja akalulu mu ggombolola y'Ekiringente, Kiyagga yeetabye mu mmisa gye baategese okujjukira munna Nuupu Lukure Davis Nsomba ng'ono yali muyima wa Nuupu empigi eyabava ku maaso mu maka ge e Kagaba mu ggombolola y'Ekiringente. Bw'avudde wano akubye olukuŋŋaana mu Town Council ka Nakabiso gy'avudde ate n'ayolekera mu kabuga ak'Ekavule wakubye olukuŋŋaana olulala. Eno anokoddeyo ku byazze akola mu myaka 5 omuli oluguudo oluva Mpigi okudda mu Duuma, akatale ka Mpigi Central Market n'ebirala. Essaawa eno baatula oluguudo oluva Mpigi paka mu Duuma obuwumbi 171 wenjogerera Abachina baalipootinga dda for duty. Abakulembeze abalala abatambula naye nabo boogedde we batandikira nga baweereddwa omukisa. Mu gavumenti ya Kyagulanyi atiisi buli ggombolola ebenga esobola okufa ku affairs zaayo. Tewali nsonga lwaki ojja tractor emuduuma ogikulukanya ogitwala ebunjakko ku kizinga. Wabula abawagizi b'ekibiina ki Nuupu balaze obweraliikirivu oluvannyuma lw'abantu baabwe ate abatandise okubuzibwawo nga n'abakyasembyeyo baawambibwa lwa 6. Neerya Ntonde okunoonya akalulu kukutte wansi ne waggulu ng'abakulembeze abavuganya ku bifo eby'enjawulo buli omu alaga amaanyi g'alina eri abalonzi. Ekifo ky'omubaka ekivuganyizibwako abantu 3 okuli Enos Asiimwe owa NRM, Kabeera Cyprian Kasana atalina kibiina ne Mugenyi Semanda owa Nuupu. Olwaleero Cyprian Kabeera Gasana atandise kutalagalya Ntonde Town Council era eno asoose kugenda mu kkanisa ya Holy Gospel Deliverance International okufuna emikisa gya Katonda n'oluvannyuma n'asisinkana abavubuka abeegattira mu Kabula CBS Pewosa Sacco gy'asinzidde n'abasaba okwenyigira ennyo mu kutereka ensimbi. Ate ekikakasa nti Katonda g'anaatutwala mu Parliament aleke tulina tujja kwongerezaako. Oluvannyuma ayisizza ebivulu okwetooloola Town Council erya Ntonde era akubye olukuŋŋaana mu kibangirizi kya Kibuuza wasinzidde n'asaba abalonzi okumwesiga bamuwa akalulu. 2019 ng'ali mu Ntonde tukola bizinesi ffenna ekibaluma kinnuma ekiruma abalimi b'amamira nange gyendi
ekiri mu balunzi gyendi n'abasuubuzi mayina. Ate ye Enosa Asiimwe Kinyamachunda olwaleero alutandise n'okukyaza Bishop wa West Buganda omujja Gaston Sereko mu maka ge. Oluvannyuma ayolekedde eggombolola y'Empumudde atalaza ebyalo 9 mu muluka gw'ensiika abeeno abasuubiza okuteeka essira mu byobulamu. District nayo center for katwafunyemu endala tugenda kutuuza 2 buli ggombolola ina secondary school tulina embuga 37 n'embuga 26 giyina primary school za gavumenti. Ebirooto bye Mukama bituukirire.